Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ery'okweyambula naye nga lya njawulo olw'ensonga waliwo omukyala ngambye nti bamusindikira ebintuntu by'atategeera ye byayita amalogo kati n'olwekyo njagadde nkuwe ku ddagala lino lya kunaaba ngenda kukuwa lya mirundi 2 erikwambululako wamu neritangaaza emikisa gyo. Tusooke na lino eryambulula nkuteeddemu eddagala ery'enjawulo erijja okuyamba ku kizibu ekyo ligenda kuba nga likuyamba okweyambululako ebisiraani, okweyambululako amalogo, okweyambululako olutwe, okweyambululako obutaweebwa, okweyambululako omudibo n'okweyambululako obutaagalibwa. Ngenda kuba nkuwa eddagala lino nammwe abali ku Kyayiti eddagala lino lijja kuba libayamba musobola oddikozesa okweyambulula okuggyako ebyo ebitali birungi ebisinga obbasumbuwa byonna. Eddagala lino ligenda kuba libayamba bulungi nnyo mubeere nga muliwuliriza mufune ka ppeeni muliwandiike mu abaana abawala abatambula ng'ogenda ku kyeyo nga tonnagenda osobola okusooka n'onaaba ku ddagala lino lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Kati tutandike, funa ka ppeeni owandiike, nkusaba ofune olukandwa, funa ebikola by'olukandwa obiteeke mu bbaafu, ofune akambula bulungi nnyo kateeke mu bbaafu, ofune ebikola by'oluwoko nabyo biteekemu bulungi nnyo, ofune akeeyeeyo kano akatini ke bayita akakumirizi naye wano tugenda kayita akeeyeeyo. Funa akeeyeeyo ako, funako menyamenyako obuti nabwo buteekemu mu bbaafu omwo. Ofune akazunzanjuki ako nako kateekemu bulungi nnyo. Ofune amazzi ga mukoka gajja kuba gakuyamba bulungi, gafune. Osobola okufunayo tugeze ng'ekitundu ky'ekikopo oba ekikopo kisinziira bungi bw'olina. Funa amazzi ga mukoka ago. Ofune omunnyo tuguyite soloti oba natural soloti gw'oba ofunira ddala gujja kuyamba bulungi nnyo. N'ekisembayo ofune gwe bayita omulamula. Tujja kukozesa erinnya ery'omulamula wadde nga luyitibwa oluwaanyi naye watukozese omulamula. Eddagala lyeryo njagala obifune bulungi nnyo, biteeke mu bbaafu. Omala obiteeka mu bbaafu bulungi wamu amazzi g'ekidomola bulungi nnyo. Teekamu nnyo mazzi mangi, teekamu amazzi agasaanidde. Omala okuteekamu amazzi yongeramu ne gano amazzi aga mukoka ge nkugambye, oteekemu ne ku omunnyo teekamu mutono. Kati omala kuteekamu omunnyo bulungi nnyo nkusaba oyenge eddagala eryo liyengere wamu, biyenge bulungi binoge. Bw'omala obbiyenga bulungi nkusaba ofune wodda ebweru, funa wodda ebbalibbali. Tonaabira ddagala lino mu kinaabiro, tonaabira ddagala mu nnyumba, linaabire ebweru. Ate n'ebweru tolinaabira mu mulyango gwa nnyumba oba mu mulyango gwa ttooyi oba mu mulyango gw'ekinaabiro, nedda. Osobola oddinaabira ewantu ng'okimanyi nti ewantu awo kijja kuntwalira nga wiiki 3 nga sizzeeyo oba nga sirinnyeewo oba nga sinaabiddeeyo. Bwe kityo bwe kiri, kuba eddagala lino lye lisinga okuba n'amakulu. Olina ofuba okulaba ng'olikola bulungi erigenda okuggyako ebyo ebikusumbuwa byonna. Kati gezaako okulaba ng'eddagala lino olinaaba mu butuufu bwalyo. Olina kunaaba mubiri gwonna n'emmuto oteekeddwa okunaabamu. Kati bw'obeera onaaba oteekeddwa okulaamiriza. Okugeza osobola okulaamiriza n'oyogera nti n'ogamba nti luno lukandwa, njagala lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Luno lukandwa, njagala lunkanduleko ebisiraani, lunkanduleko eddogo, lunkanduleko olutwe, lunkanduleko obutaweebwa, lunkanduleko omudibo, lunkanduleko obutaagalibwa, lunkanduleko eddogo eryo eryateekebwako abo bonna abatanjagaliza, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Kitegedde? Nzo kiwidde bulungi nnyo. Bw'otyo bw'oba olaamiriza luno lukandwa lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Okitegeera? Olukandwa luno bw'obeera gwe weenaaza ogamba lunkanduleko nga gwe weenaaza. Oyogera bw'otyo nti luno lukandwa lunkanduleko ebyo ebitali birungi. Kati babeera bakunaaza bunaaza, oyo akunaaza ateekeddwa okwogera ng'agamba nti luno lukandwa lumukanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Luno lukandwa lumukanduleko. Bwe kityo bwe kiri. Kansuubira mukitegedde bulungi nnyo. Era oddemu onoonyeemu eddagala eddala ogambe nti luno luwoko, njagala lunkokooleko ebyo byonna ebitali birungi.
luno luwoko lunkokooleko ebisiraani, lunkokooleko olutwe, lunkokooleko obutaagalibwa, lunkokooleko omudibo, lunkokooleko obutaweebwa, lunkokooleko eddogero lyonna eryateekebwako abo abatanjagaliza, lunkokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava, birinzirira ng'omunnyo guno gukomyewo. Kati era awo ku luwoko oba gwe weenaaza gamba lunkokooleko, nga gwe weenaaza gamba luno luwoko lunkokooleko ebyo ebitali birungi n'ebirala. Bw'obanga bakunaaza bunaaza nga muntu yakunaaza alina kugamba bw'ati nti luno luwoko lumuwokooleko. Okitegedde? Luno luwoko lumuwokooleko ebyo byonna ebitali birungi, lumuwokooleko ebisiraani, lumuwokooleko olutwe. Bw'otyo njagadde nkibatangaazeemu mukimanye bulungi. Bw'otyo era osobola okuddamu n'onoonyaamu ekirala n'ogamba, osobola okulondamu ekirala n'ogamba nti kano keeyiiyo njagala kanjereko ebyo ebitali birungi, n'ogenda ng'obimenyeera n'ogamba kanjereko ebisiraani, kanjereko olutwe. Bwe kityo bwe kiri ogambe nti kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava. Era oddemu ogambe nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi, gankokooleko eddogo, gankokooleko obutaweebwa, gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko olutwe, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo bingi olina okulondamu n'oba ng'olaamiriza. Buli gy'okoma okulaamiriza, buli gy'okoma okulwawo ng'olaamiriza, n'eddagala eryo liba lijja kukukolera bulungi nnyo, liba lijja kusindiikiriza ebyo ebikuliko. Kitegeera? Waliwo n'akambula kennyini nako oteekeddwa nako okwogera nti kano kambula kannyambululeko ebyo byonna ebitali birungi, kannyambululeko olutwe, kannyambululeko ebisiraani, kannyambululeko obutaweebwa, kannyambululeko omudibo, kannyambululeko obutaagalibwa, kannyambululeko eddogo, kannyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanju kya bizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo beera ng'olaamiriza eddagala eryo, ndowooza nga bw'owulidde, kiwe obudde. Gy'okoma okulaamiriza, buli gy'okoma okulwawo ng'oyogera, ebyo ebikusumbuwa ebyo eby'amaanyi biba bijja kuddukako. Ekintu ekirala ng'omaze eddagala eryo ery'okweyambulula, jjukira eddagala ly'okweyambulula eryo lina ddinaaba kawungeezi ssaawa nga 4 ez'ekiro. Kati ate obudde we bukya, nkusaba onaabe lino ery'emikisa, kuba nalyo oba olyetaaga ate okuteekako emikisa wamu okutangaaza emikisa gyo gibeere mitangaavu. Naddala nga mmwe abagenda ku byeyo, abagenda okukola okomyeko wano e Uganda, oyagala kuddayo oba wakakomawo bw'oti sooka onaabe ku ddagala nga waakadda, ate era ng'ogenda kuddayo era noonya eddagala onaabeko, kwegamba otuuke ogenda okutuuka ku mulimo gy'okola eyo, emikisa gyo gibeere mitangaavu. Bwe kityo bulungi nnyo. Kati funa na lino ddyo linaaba ku makya ssaawa 12:30 oba 11 enjuba nga tennavaayo. Nalina eddagala ly'emikisa lino nalyo lyonna naliteekayo ku channel yaffe eno Kyayiti ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala lyonna gye liri. Funa kapeni olwo ofune w'owandiika, bayetedde ebikolo 14. Singa oba obifunye bulungi kijja kukola bulungi nnyo, kuba buli kikolo kiba n'omugaso bwe kikola ku muntu. Kusookera ddala nsaba ofuna ke bayita akasekera. Akasekera ako nga tekalina maggwa k'oba ofuna bulungi nnyo. Ofune kayaayaana, ofune mukasa, ofune nabbugira oyo mulungi nnyo mufune, ofune namirembe, ofune ebbombo, ofune amata, miliki kirungi nnyo ofune amata ago nga gavudde direct mu nte, gajja kuba malungi nnyo. Funa amata ago, ofuna kisinziira, ofunayo ekipimo ky'osobodde okufuna. Osobola okufunayo ekitundu ky'ekikopo oba ekikopo kimu, kijja kuba kikola bulungi nnyo. Ofune gwe bayita omukaabira, ofune omuzzaŋŋanda, ofune mavi ga mukulu, ofune kafugankande, ofune kutukumu oyo naye mufune mulungi nnyo. Ofune olweza, n'olweza lujja kukolera n'olufune. Ofune mikisa esangwa naye mufune. Mikisa esangwa oyo wa mirundi 2, waliwo omunene n'akawansi akakulira wansi, naye tekirina buzibu. Oba ofunye munene ayambuka oba ofunye kawansi tekirina buzibu, yenna akola kyekimu ajja kuyamba. Eddagala eryo ly'oba ofuna kuwadde ebikolo 14, nkusaba ofune ebbaafu ey'okubiri. Ebbaafu gye wanaabiddemu eri eddagala etwasoose ekiro lye wanaabye ku ssaawa 4, eyo ebbaafu gireke eyo gye wanaabidde. Kati funa ebbaafu empya, tofuna eyo gy'okozesezzaako, funa ebbaafu endala. Kati bw'ofuna ebbaafu eyo teekamu eddagala lyonna liteekemu, yiwamu amazzi ag'ekidomola, teekamu amazzi ag'ekipimo,
toteekamu mangi, teekamu amata gaffe g'osobodde okufuna. Nkusaba obiyenge bulungi, biyenge binoge bulungi. Wamala obiyenga, lino osobola okudda emmanju w'ennyumba ku lubalaza, ewantu wonna nga si wala nnyo nga gye wanaabidde liri. Ofuna ewalala ebbalibbali awo kumpimpi kuba teririna nnyo buzibu. Kati nkusaba otandika okweyiira, weeyiire eddagala lino. Weeyiire, tandikira mu mutwe mu nviiri, wenna naaba eddagala lino. Kati eddagala lino nalyo oteekeddwa okulaamiriza bulungi nnyo. Olondamu ebikolo by'osobodde okulaamiriza. Osobola okulondamu n'ogamba nti kano kasekera, njagala omuntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala boosi wange abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala omwami wange abeere nga nsekera. Kitegedde? Kano kasekera, njagala mukama wange abeere nga nsekera. Era olondemu eddala ogambe nti kano kayaayaana, njagala bayaayaanire ebintu byange byentunda. Njagala omwami wange anjaayaanire, njagala abaana bange babeere nga banjaayaanira. Okitegeera? Bw'otyo era oddemu olondemu ogambe. Bingi by'osobola okulondamu. Osobola okugamba nti ono Namirembe, njagala mbeere n'emirembe awo wonna wendi. Njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange. Njagala mbeere n'emirembe mu maka gange. Njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange. Kitegeera? Beera ng'olaamiriza eddagala eryo, lijja kuyamba bulungi ng'olaamiriza. Gwe wenaayagala okumbuuza osobola okujja ku WhatsApp yange. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku ddagala lino lye nkuteereddeyo. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyo kyonna ky'onaaba ombuuziza ku viidiyo eno, ky'onaaba totegedde. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga viidiyo mbeere bulungi. Mweraba.